Ono awandiise n'agamba kwatira ku balongo bo emmwanyi 2 olaamirize ajja kudda nkuwa bujulizi. Tweyanzizza nnyo Diana Tweyanzeege. Diana Nabatanzi bw'atyo agambye nti kwatira ku balongo bo emmwanyi 2. Tugezeze zino emmwanyi, bano be balongo bo. Kwatirako kuno ne kuno okwatireko, olaamirize buli kimu ky'oyagala. So olaamiriza buli kimu ky'oyagala ng'ate bw'olaba ono ye akatuwadde kubanga akirinako obujulizi. Tweyanzeege. Nyongera obategeeza bannaffe abajja Express Cargo temubeeraniraawo, era nyongera okutegeeza muze mu WhatsApp nga okwogera nange omutwalo gumu gwateekebwawo. Oyinza okugenda gy'ogenze ne bakufera ng'olowooza yenze, so kyangu ng'okimanyi oba wandiisaayo n'omutwalo gumu.